Ab'enganda z'abantu ababadde basaabalira ku lyato mu mugga Nkusi beesombodde okulaba nga basobola okutaasa abantu baabwe oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti eryato kwe babadde basaabalira libbidde. Kigambibwa nti bano ku lyato babaddeko 23 ne libbira ku kyalo Kyaleni mu Town Council y'e Pachwa e Kagadi ku makya g'olwaleero. Tukitegeddeko ng'eryato kwe babadde ate bwe libadde litisse n'ensawo z'amanda. Philip Ameru, DPC w'e Kagadi, agamba balubbira ba poliisi nga bayambibwako balubbira abalala bakola butaweera okuzuula emirambo gy'abantu bano. Poliisi kuluga Kagadi yagamba nkyakala bajja keera kujja n'abantu yamba okuyamba abantu bajja kubaluzira. Ate nabwe tusaba gavumenti eteeka obulyo bajja batuyamba okuyamba abantu bayitulole balaba bafuire tumanye afuire abantu bayingaha kandi twatwata kubaziika. Mugisha Ndemire, ssentebe w'ekyalo Kyaleni, naye kubaddeko omwana we ng'agamba bagudde mu mugga guno abasinga babadde balimi nabo kibamanda. Eryato liteekwa kuba lyatikire abantu bakanyire mu kukanya ekisaaru mu meezi g'ekisaaru gasinga amaani eryato habwokuba ameezi gali kwiruka yabasa kurugamu butandu eyo abantu kweteera mu kisaalo ekyo tibabasa kurugamu. Abalabe ku lyato nga terinabakubbira bagamba nti libadde litisse nnyo. Abantu baani baruga omu kuhinga omwazo nka shanki 2 ez'omwebazo then nibagaruka owamu maka gaabo side za Kagadi then kuba tembere eryato okuba abire nibambuka eryato lyaremererwa ekireeterire eryato eryo okugwa omu mizi. So nituteerera gavumenti security kwijja kutuyambisiraniza emibiri yoona erimu mu kisaaru kinu kurora yagiteeka ahaiguru. Baita abasigaire boona bakyali mu maizi tumanyire oba bomezi oba bafuire baitu tulinzire gavumenti batubagazizeko nti bajja kukeera ne bayija kisaaru kusubuliriza abasigaire mu maizi nibo saazi tulinzire tula kisaaru bayija basobole kugwa mu maizi tusobole kuserwa emibiri y'abagwire mu maizi. We tukoledde emboozi eno nga toli muntu yenna yannyuluddwa.